Omulimu gw'okukola oluguudo oluva e Mbale mu disitulikiti y'e Kayunga okudda e Bulwanda ekisangibwa mu disitulikiti y'e Nakasongola olwaleero lwe guggiddwako engalo. Bw'abadde atongoza oluguudo luno omubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Charles Tebandeke alaze essuubi nti oluguudo luno bwe lunaaba luwedde okukolebwa obulungi lwakwongera okuleeta enkulaakulana mu bitundu by'ebuvanjuba ko n'eby'omu mambuka. Era twagala okwebaza bannyini bibanja abaabiwaddeyo mu mutima omulungi ne batakalubiriza pulojekiti eno n'okugisimbira ekkuuli ne bakkiriza oluguudo luyitewo mu mutima gw'eggwanga, era ekyo kye kisingira ddala okulaga omutima gw'eggwanga. Tusaba Bannabbaale bongerere ddala okwaniriza enkulaakulana naddala ey'amakubo, amasannyalaze bwe gaba gazze nakyo tukole kye kimu. Wabula era omubaka akangudde ku ddoboozi bw'agambye nti si wakuttira muntu yenna ku liiso anaaweebwa omukisa okukola omulimu gwonna ku lw'abantu ate ye n'asalawo okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Era ku lw'obuyinza obumpeebwa okulondoola enteekateeka za gavumenti, ngenda kufuba okulondoola omulimu guno n'okuteeka bayinginiya ku nninga okulaba nga bakola omulimu ogutali gwa kibogwe n'okulaba nga amafuta gaffe gakozesebwa obulungi. Era inginiya yenna ali mu kontrakiti eno ng'agenda kutendewalirwa omutima, amafuta agamu agateekeko mu booda n'agamu mu seeruzi eziri okumpi, oyo kamujjutu. Ayongeddeko nti ekimu ku bisinze okuzingamya enkulaakulana y'ebitundu mu ggwanga lino be bantu abadda ku ssente ne bazirya olw'ekigendererwa eky'okutuusa empeereza wansi mu bantu ne kitatuukirira nga bwe kyandibadde. Ensonga y'amakubo ebadde mbi nnyo mu Mbale constituency. Twagala okufuba okulaba nga gavumenti eyongeramu amaanyi okuteekawo amakubo naddala agagenda tugulirawo emikwano n'okutukonekitinga mu bitundu eby'enjawulo. Lino ekkubo nga likolebwa ne bridge ng'ewedde, twagala okowoola baganda baffe okuva mambuka yonna eggulu nga bagenda e Mbale Jinja, ebyogenda mu jjaamu e Kampala babiveeko. Batemerenga wano Nakasongola badde wano e Mbale, gavumenti etuwe kolansi badde e Kayunga, Jinja beeyongereyo mpaka Mbale. Ye Salim Kive Jinja okuva minisitule y'ebyemirimu wamu n'ebyentambula agamba nti eniimu ku nsonga lwaki Pulezidenti Museveni yasalawo minisitule yennyini yeebeekola ku mulimu guno okusobola okwewala obulyake. Kyova olaba nti ne Omega bamukwasa ki bridge nga siffe fe we are here to put the quality gravel works. Era kyova olaba nti under Ministry of Works teri kkubo lye tukola nga tetuleese balabu kutesitinga, tetugula malamuwo nga tetumutesitinze, tetumuteeka ku kkubo nga tetumutesitinze. Bw'aba tayise forget, ne bw'aba wampeke zijja tulina kumusooka kumutwala kireka mu labu ya minisitule. Omukolo guno amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Ruth Kabaziza Lwango wamu n'omwami w'eggombolola Mbale Fred tebagutumidde mwana, era bano wamu ne bannakayunga balaze essanyu olw'enkulaakulana eno. Twagala okukolagana obulungi, entandikwa nga bw'ebadde ennungi, twagala n'omulimu gwonna gutambule bulungi nga tuwuliziganya. Kyemendo zakija twalyange eddakiika nga 3 ekkulu ate tubali kitwalya eddakiika tubali kitwalya essaawa 15 okwetoloola tubali tugeza okwetoloola naye nga twetoloola kabimbi tuyingira kasawo ne tugenda paka w'obulenzi. Simbidde ddala bulungi kuba ekkulu ligatuwa ebyamaguzi bingi kutuko bingi naddala liri baakuteekola okuva e Buluuli lijja okugatta ku kkubo lyaffe lino lijja tuyamba nnyo okuyisa bifo byaffe ebyamaguzi okukulaakulanya ekitundu. Oluguudo luno luliko kilomita 10 lwakugwa mu bbanga lya myezi 4 era lwakuyunga Kayunga disitulikiti ku disitulikiti y'e Nakasongola olwo ebyentambula birongoosebwe, ensuubulagana wamu n'ebyamaguzi bifuna obutale mu bitundu ebitali bimu naddala eby'obuvanjuba ko n'eby'omu mambuka.